olwaleero olunaku olw'ekitiibwa era tunebaza nnyo olw'obuweereza bwonna Mukama bw'abakozesa buli lunaku. Waliwo ebintu bingi byoteekamu essuubi naye olunaku luno lukulu lukomyawo essuubi lyaffe ery'obulamu obutaggwaawo. Okuzuukira kuno kigambo kikulu nnyo era twebaza Katonda ffe bawadde omukisa okutuuka ku mazima gazuukira gano aga Mukama waffe omwaka guno 2025. Enjiri teyandibadde na makulu senga Yesu yazaalibwa n'akayita mu yayitamu, naye olw'okuzaalibwa kwe ago mawulire malungi. Okuba n'abana kwe weewunyirako mawulire malungi, n'okufa kwe era n'okuttibwa kwe. Kyekituyisa olunaku olw'okutaano twabadde wano mu kkubo ly'omusaalaba n'abaasabye mwebale ne tuyita Good Friday, naye mu byonna ekikola amakulu kwe kuzuukira. Olwo enjiri ekula enjiri n'ebagamba twogera ku Yesu yazaalibwa n'abonaabona n'afa n'aziikibwa, naye obulamu olwaleero ye Katonda waffe mikwano gyange. Eyo yenjiri ge mawulire amalungi agasinga kwe tuyinza okubategeeza olunaku luno olwaleero. Ekifaananyi Bayibuli enjirika bwe tugambye nga bagenda kutaana abakazi bano obanga essuubi yaabwe okwagala kwabwe kwali mu Yesu. Mikwano gyange essuubi lirigawa? Tuyinza okuba n'ebingi n'ebifuukafuuka bibiba, tuyinza okuba n'abangi naye bakyawa, tuyinza okuba n'obulamu buno n'endabika zaffe naye nazo zifeedinga. Waliwo bingi ebiyinza okutuyinula, waliwo bingi ebiyinza okutumalira obudde naye kabategeeze byonna bifuuka bibiba biggwawo, naye ataliba atafuuka ataggwawo oyo yafa kakano omulamu ye Kristo Yesu. Haleluya. Abakamanyi balina ebitabukatabuka kutabukatabuka kungi nekyo tasuubira okulaba nga kibaddewo n'okambayo kakati nkole ntya nzirukirewa bannange obudukiro bwe muli. Abanange abadde babuuza kiki ekiresa okwetta okwetulugunya mbeera era nga bebagane mubaka bwange ab'Oluganda ekkanisa weeri ekkanisa kiddukiro. Nze mwembeera n'abaweereza abantu bano bagamba puliisi kkiriza ekkanisa mubeerewo abaweereza nga mulina amakulu. Abantu bano bayayana bali basoberwa buli kwatula n'agamba bambulireko agenda okulaba olugambo lwalujjudde. Nze Herbert Batamye Kyobe omukubiriza obulabirizi obw'emukono, njagala okwozaayoza mukadde waffe omulabirizi ne maama, njagala ogw'emukono bayozaayoza okutuuka ku mazuukira gano. Amazuukira gatuwa essuubi kubanga gaanafuye entaana. Yesu bw'azuukira omulabe w'omuntu eyali asinga okuba ow'amaanyi yawangulwa kwe kufa. Olunaku luno lwa ssanyu, lwa kujaguza, lwa kusanyuka nga twebaza Mukama. Naye musanyukire mu Mukama waffe Yesu Kristo, mukole ebyo ebinaamusanyusa, musanyuke nga musanyukira mu ebyo ebinaasanyusa Mukama waffe. Temuyitawo ne mukola ate eby'effujjo.